Mwawule eby'omuwendo ku ebyo ebitabagasa bye bibadde ebigambo by'omusumba Aloysius Bugingo mu kusaba kw'amanyaga ekyemisana olunaku olwaleero eri abakkiriza ku ttaka ettukuvu e Canaan Land. Musumba Aloysius Bugingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International asabye abakkiriza okwawula ebintu eby'omuwendo ku ebyo ebitabagasa bwe baba bagenda okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange. Katonda akamwa ke kakola katya? Kagamba nti leka wabeewo ne wabaawo. Nawe bw'obanga otwala by'amakulu osobola okugamba nti ngenda kusaawo edduuka n'olisaawo. Buno bwe bubaka bwawadde leero abakkiriza mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana ku Canaan Land n'ategeeza nti ayawukana ku basumba abalala abatwala abazungu okuba ekyamagero. Buli kitakuwa vitamini toddamu kikozesaako sente zo. Nze kyekyaŋŋaana okugenda mu bazungu. Ndi musumba wa wano. It is an indigenous church. Era bwe mba nvuma ekisiyaga nkivuma n'amagezi gange gonna seeguya abazungu na mpisa zaabwe. Abazadde bakubiriza okubuulirira abaana ebintu ebikozesebwa mu bisiyaga bakulenga bategeera akabi akabirimu. Abazadde abaana mubabuulire ebisiyaga kyeki si nseenene si nswa si bintu byakusiika kukyusa muntu kabi nawe bali awayita pupu oli n'ayagala akozeseewo ng'abafumbo kye baayitanga okutunuza mu mbuga za sitaani kati kutunuza mu sitaani yennyini. Every word of God is what we take as the gospel truth, nothing but the truth. Bible kye twesiga kyokka. Ku njiri y'okwawula ebitagasa ku by'omuwendo omusumba Bugingo agambye nti singa ababodaboda bagitegeera bandibadde bagagga. Era ababodaboda singa balina ne zaakedi mu kibuga naye baagala okwana oli ne bw'omutwalira bwereere era baakubbye. Akubbyeko future. Nze nali manyi nti balimba naye abaana baffe abakolera ku social media twabasindika mu survey. Editor mukazi wa kitiibwa wa bbeeyi naye ababoda bakalu yagenda omutuusa waalaga ng'eyamukubye dda amanda n'amugamba nti ndi mufumbo koye nti ate kati gwe kati ofunye masters degree tukwana ba certificate namugamba nti gwofunye masters degree ate omufumbo ate gwe gwenjagalira ddala bagenda okutuuka ssebo ng'omukulu amatiza ati n'amugirayo kaadi ya sooti n'amugamba ngenda kukusiba bwe mutyo bwe mukola abaana baffe. Nze gwolaba ndi mukazi muzadde nyina abaana obanga nze tontidde kakati kitegeeza nti industry ya bodaboda erimu ssente empitirivu naye empisa. Omusumba Bugingo agamba nti abamu ku bano ssente bazimalira mu mwenge abakazi n'ebinyumu ebirala. Bakuyita mpiso teyeesigamwa ku stage. Maama yazaala muntu watuuke ne wafuuka mpiso ofumita buli kiramu. Singa ojjukira ennaku yeewammwe obulamu n'obuwa Katonda buli mulimo gulimu ssente naye okwawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa kyeki kyatutawaanya. Gw'osazewo zikubira eddala. Munabuddu Bugingo asabye gavumenti eyongere okugoba etteeka erigenderera okuwagira ensigo enkolerere eza GMO. Kati kino kyensaba gavumenti nga bwegaana ebisiyaga egaane ne GMOs. Kubanga GMO kisiyaga kya nsigo nkiddemu. GMOs genetically modified gundi ezo kisiyaga kya nsigo kubanga be bakusalirawo nti kuwe kasooli bw'ati ensigo yabwe teyeekubisaamu si ye ya Katonda ate ensigo yabwe temuli bulamu okirya n'ofuna bufunyi kansa. Twalyanga obuyembe bwe buti omuntu n'awangala emyaka 10 kati oli omuyembe ng'omutwe gwago ogusinga ogugwa obunene. Gavumenti egaane n'ebyo BGMOs kubanga ekyo kyekisiyaga ky'ensigo ky'emmere ky'ebibala. Kubanga muzeeyi Museveni namuwuliranga abagamba yagamba oyo owa Ukraine n'amugamba Africa tuyina emmere. Era bakubiriza enkya okuyiwa ku Canaan Land mu kusaba okwokuyita mu kiro ng'ekisiibo eky'ennaku 14 leero kiri mu lunaku olw'11. Tuyina night prayer olw'okutaano luno tewali nsonga yonna gy'osobola kuwa
ekuleetera kwebaka ku bikambeerefu n'akabugumu. Byatumwebaze Godfrey, Soroti TV, Omunyo.